Omuwala agambibwa okubeera mukyala Bugingo II avuddemu omwasi. Pulezidenti w'ekibiina kya NUP akulisizaayo Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II. Ate ye Katrina Ssangalyambogo Omumbejja wa Buganda alabiddwako ng'ali ne omuwanguzi waffe mu Olympics mu misinde omukulu Cheptegei. Bingi nnyo byengenda okuba nga nkutuusaako era tulaba nti omukyala Rema Namakula naye yalabiddwako ng'ali ne Hamza nga bali obulamu byonna wano ku NCKTV. Buli kimu nja kuba nga nkikuwa era nja kuba nga nkikutuusaako. Nze nkugamba kimu nti gwe tuula kalira nywera mangi gonna gonna ge weetaaga okuba nga omanya byonna nja kuba nga mbikutuusaako neno mu bujjuvu. Katutandike ne President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abanga akulisaayo Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II. Kuva lwe yakomawo abadde tayogeranga kigambo kyonna kimukwatako era ng'ebigambo bingi ebitingana. Naye olunaku olwaleero ng'asinzidde wali ku kitebe kyabwe e Makerere Kavule avuddemu omwasi n'abanga amusindikira obubaka buno. Toka njaga kutwala omukisa guno okulisaayo Ssaabasajja Kabaka njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mwongere mubikumemu, mwongere musiibe, mwongere buli omu asabe mu ddiini ye okulaba nga Kabaka waffe atereera ddala mu sheepu gye tumumanyiddemu. Mbeebazizza mwenna abaasaba nammwe abasitula amaloboozi gammwe nabagambanga nnyo nti kibakakatako buli omu okulaga concern, okulaga okufaayo n'okukwatibwako nga Kabaka wamwe temanyi waali. Naye ne mbakubiriza okukikola mu buntu bulamu, kubanga bw'obeera eyo ne bw'oba tuyambadde enkofiira ya NUP naye just ng'oli muvubuka, ebigambo by'oyogera kyangu nnyo okubiteeka ku ffe kuba aba people power yoyagire tuli bavubuka. So nabakubiriza nnyo era njagala beebaza mwe ababadde abeesimbu, mwabadde balaga omukwano naddala nga mumulaga. Njagala obbakulisa mwenna bannange okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 31 nga beene atuddeko namulwanyi. Mu mbeera emu baganda bange nalabye nga bwe nze nga ndaba abantu abamu abeenoonyeza ebyabwe nga bafubanga bwe basobola okuteekawo muwaatwa wakati waffe n'obwakabaka bwa Buganda. Okusingira ddala abo nga bagezaako okukiteeka ku nze ng'omuntu, nga bagezaako okuteekawo muwaatwa wakati wange n'obwakabaka bwa Buganda. Mujja kujjukira nti si gwe mulundi okusoose basebo ne bannyabo. Mu 1962 waliwo omusajja wano mu Buganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka ye Muganda eyayagalwa ennyo Uganda yonna nga Uganda erwanira independence. Bamwagala nnyo engulu emmanga nagenda erira nesangayo omwana bamutuma Ben Kiwanuka, kugamba erinnya Kiwanuka liringa lya luzungu, bwe batyo bayagala Ben Kiwanuka. Neera mujjukira nti abantu abaali beenoonyeza ebyabwe nga balowooza nti Ben bw'anaarayizinga kubanga mwana wa wano, balwanyisa Ben Kiwanuka ne tufiirwa Ben Kiwanuka bwe tutyo. Ekintu kye kimu kye kyatuuka ku mukadde waffe Andrew Takome Kayiira. So temwerabira baganda bange bwe musanga abantu abagezaako okuteekawo egyo emiwaatwa. Njagala obbajjukiza kuba kino kimanyi era nkikakasa nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tumwagala. Nkiddamu baganda bange mutambule nga muli confident nga mukimanyi nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tukola ki? Ate bye tukola tabyevuma kuba tebiswaza. N'obubaka bwe tuwa tebuswaza. So temukkiriza muntu yenna yenna bajja ku mulamwa balowoozesa bintu birala.
mujjukira Tibeene mu kwogera kwe ebiseera ebisinga abadde abakubiriza okubeera awamu, okwegatta, obutakkiriza muntu yenna baawulayawula. Gwe mulango gwe gumu gwenja okubaddiza, temukkiriza muntu yenna yenna baawula nti ono mwana kino kyana. Temukkiriza muntu yenna kwerimbika mabega wa Ssaabasajja kuyisaawo bibye, kubanga yabagambye lunye nti tabana musigire. Njagala nnyo ate kwe ali eyo nkusaba gwe bw'oba olina gw'olowooza mwesigalize. Njagala obbakakasa mwabadde beeraliikiridde, tulina enkolagana nnungi nnyo ne Ssaabasajja Kabaka, tulina enkolagana nnungi nnyo n'Obwakabaka bwaffe, tulina enkolagana nnungi nnyo ne bakadde baffe abakulu b'ebika. Of course temubulamu abo ababeera baagala okukozesa Obwakabaka bwaffe okualienatinga abalala. Nange bibadde ebigambo by'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka His Excellency Bobi Wine awali e Makerere e Kavule. Nga tuvuddeko eyo munnange tulaba nti omumbejja oba Princess Katrina Sangalyambogo nga womanyi nti omwana muwala ono anyumirwa nnyo ebyemizannyo era nabagambako nti ono muwagizi wa Manchester United kakongoliro. So yalabiddwako ng'ali ne Joshua Cheptegei ono yatuwangulidde omudaali gwa gold nga bali France nga beekubya akafaananyi. Yabadde musanyufu nnyo nnyini ddala era nga womanyi akamukwe olabe. Omumbejja waffe Sarah Katrina Sangalyambogo nga ali mu kunyumirwako yabadde munange ng'ali kubanga yetabye okubanga asupportinga Abannayuganda baffe eri mu Olympics. Nga tuvuddeko tulaba nti omukyala Rema Namakula munnange oluvannyuma lw'okubanga ate bafulumya vidiyo y'oluyimba lwabwe luli lwe lwakulaze ne babituusi yasazeewo agenda alyeko ku bulamu ne mwami bwe mwami Hamza Ssebunya. Jjukira bannange ekisinga okunyumya wano eno mu ggwanga Uganda, Eddie Kenzo wabaako kyatuuseeko emmundu bagituuzaamu Rema wabaako kyatuuseeko emmundu ne bagitunuzaamu Eddie Kenzo. So Eddie Kenzo yabadde ennabi nga bali ku Thanksgiving y'omukyala we wamu ne mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni we yabadde alaunchinga power ebyo bya energy ennabi. Ate era kati bano bo babadde eno nga nabo bagenze okunyumirwamu nga wamanyi abantu munnange nga we babeera balina okunyumirwamu. Nga tuvuddeko eyo ensonga, jjukira ensonga za bugingo zaalimu ko one week nezisirika era tezaddamu kuba nga zibulirwa. Naye omwana muwala ono yagambye nti byonna ebimwogerwako si bituufu era yagambye nti teyeetaaga kubanga amannya ge agoogera nti naye yalabira awo ng'alaba ekifaananyi kye kitrendinga nga bagamba nti ye mukyala bugingo omupya, nti ne yeebuuza ababitambuza ababijjawa. Agamba nti ekintu ekibanga tokinaako kale nti ekintu bw'obanga si kituufu aba talaba nsonga lwaki yali avaayo kubanga ate agamba biki naye mbu byonna ebyogerwa mbu si bituufu, mbu weewaawo bugingo yandibanga alina omukyala omulala naye si yeye. Eyagambye si yeye nti mu butuufu ebyo byogerwa byonna bya bulimba. Mukyala agamba nti talina connection yonna ne Pastor Bugingo era tebalina yadde wantu wamu we baali basinkanyeko ne Pastor Bugingo, nti naye yene yakikola mtu okujjayo ebifaananyi bye ne bitrendinga yamanyi na intention ki kyeyali agoba. So ndowooza ebyo bamaze dde okuba nga bakiralifyinga nge bagamba nti abaagalana ababiri we bali tosaayo kikyo nga beevuma. Mulowooza Lwasa tebaddiŋŋanye ne Enjo era baatugamba luli nti Lwasa tabangako mwavu mba ebintu byonna bye yali akola oba yali yeewala kusasula bbanja baabano nno. Nga tuvuddeko eyo munnange abaana bakyatenda omukwano wakati wa Eddie Kenzo ne Fiona Nyamutoolo nti wadde nga waliwo abamu ababiraba nti abamu balabira ddala true love eri wali. Omwana wa Nyamutoolo n'abagamba nti bannange nti
lekanga omukyala teyeteekako makeup ate ng'essente agirina ezimuteekako makeup nti naye n'afuluma nti oyo abeera si bwangu mputi na Nyamutoolo bibi n'ebigambo. Abakyala byonna mubikole manyiira vuma weerage weepanke naye ate tomanyiiranga omwana ow'obuwala oba omukyala ate kuba makeup oba tomanyiiranga omuwala ata breachinga kuba ate abo bo balalamu ekikonfidde kye bayina kiralamu gw'omanyi tekitegeeza okufuluma ennyumba ng'emimwa mikalu eriiso likalu ng'obulana buteesinga kizigo tobamanyiiranga bw'oba tokkiriza byenjogera tunuulira Nyamutoolo golooza baalekawo bameka okulonda Nyamutoolo mwabalaba mubamanyi makeup bakuba ow'ebbeeyi naye nga wassaawa omwana Nyamutoolo najja ne kinnakyo hair najja ne kannakyo kala n'aseetula omuzigo zino essaawa akugamba nti the best husband yamuyina the best artist yamuyina naye nga artist ono gwe twogerako tuddeko ku bya bodyguard wa Bobi Wine omukulu akirewo bagamba nti wabaluseewo ate obutakwatagana wakati waba member of parliament nti abamu bagamba bamute bamu bagamba nedda binagwa bitya binaakomenkereza bitya kampi wawe bibino akirewo aleese enkayana mu gavumenti waliwo ebiwayi bibiri bisatu ku nsonga za akirewo waliwo ekiwayi ekyagamba akirewo ateebwe ne bagamba akirewo ateebwe olwa international ekifaananyi internationale neewaka nawanawa kati ekiwayi ekyamukwata kyekyate kuba babagambye oba bamusuula ku kkubo oba ku mmande bamuleeta mu kooti naye akirewo ateebwe kubanga baswadde olwa securitarati eri gye mwatema n'entambula gye byatambudde nga bakamukwata tebannamutuusa najjalaga nga byatandise dde otambula kati abamukutte bwe bagize kwe kwagala okwefuula okulaga nti bagenze ekiwayi kino ekyamukwata ekiwayi ekyo ekyamukwata kyagala kukosa His Excellency Kyagulanyi kati baagala okulaga kiri ekiwayi nti bagenda omukwata nga balina evidence nti alina ebintu kwe kumuleeta ne bamuplantingako ebintu era waliwo eyalabye ne bamusambasamba ne bamukuba ne bakola batya ne bamutiisatiisa ne bagamba mbu bamukutte n'ebintu by'amagye balimba enkayana ziri mu gavumenti wakati ekiwayi ekimu kigamba temukwata baana temuwamba abantu batalina musango ekiwayi ekirala tekirina kyakkola kirina obbikola awo wonna lwaki tuli awo kubanga mu Uganda mulimu kyenji leero ngenda kwogera n'abakyenji abali mu kukaaba abali mu kutya bagamba mbu temulina kiddako simanyi ekiro ekiddugavu kikutta obwengula bwammwe simanyi mulemereddwa simanyi biki simanyi mugenda kufa oba mukkiriza nga mugenda kufa ffe weetuli ate tujja kuwangula mwani yabaleeta mu kyenji ani yabagamba okwetakulata okuleeta kyenji nga temuli shuwa nti nno mujja kugumira byonna ebiri mu kyenji mbuuza ekikutwala okusamba omupiira ng'otya endobo kiki ekikutwala mu ttepo ng'otya okuzaala kiki bw'obigendamu oba ogenda kuzaala kuba wagenze mu sisitimu kati ate otya ki mbuno otya olubuto bw'oba otya olubuto togenda mu ekyo ekireeta olubuto bw'okigendamu ojja vaawo nga weewaanawana bannange wagenda oyita emyezi ebiri nga bannange naawe sembezayo ebyo ebyennyanja naawe ani abikutwalamu
bannayuganda mwagala change ye mwagiyingiramu mwagala change muwulira mwagala change ye change yeeyo eyo ye change teyandibadde bwetyo ngenda genda waawo kasooke nsimbe waawo akati kasooke nkiwandike change teyandibadde bwetyo nga tuvuddekeyo munnange waliwo mwana muwala eyeekokoola empaka zino ezibadde zannalulungi nga naye yali omu ku abo ku bakontestanti bannange bagamba nti era bo tebakkirizzaganya nekyabaddewo kubanga balangirira omwana muwala Natasha ng'omuwanguzi. I think it's like coming to 3 a.m., but I'm not going to sleep before making this video. I'm just from Miss Uganda, very hungry, but that's not a problem. I'm so proud of my sister. She did us proud. She was the 4th among 24 contestants. Queen Patience, we are so proud of you. Now this video is for Miss Uganda. If you know, scroll. You guys, everyone around the world, I want to appreciate Natasha, but you would see in her crowning moment, it's the most priceless, priceful smile I've ever seen. Look at this. Because I think she already knew she was going to win. For everyone that was there, we saw, what's the name of this girl who is a pilot? Surya won Miss Uganda. You know, I am a Letaru diehard, but we also, even the contestants themselves knew Miss Uganda deserved to be Surya. The girl was very eloquent. She knew what to speak. The girl has a walk. She even took top model. I don't know why Miss Uganda finds it really hard to give people their flowers. Last year at the Moon was robbed, we all saw. But thanks to Hannah, she went to Miss World and did something. But this other girl here, we pray for her. We shall support her. But yo, it was like, look at her reaction. Somebody that just knew that I'm going to do it for the formalities. Tomorrow I'm actually posting a video. Byebyo munnaffe ebigenda mu maaso mujjukire empaka ezaaliwo Miss Uganda 2020 to 2023. Was it 2023-2024? Oluvannyuma lw'okulangira omwana muwala Anto Mukunde. Era naye abantu bagamba nti ebintu bino mwalimu ebituli nti Whitney muganda wa Cinderella Sanyu nti yali alina quality zonna ez'okuwangula. Era nti mu kusinziza byonna kabe confidence buli kimu oluzungu accent buli kimu nti omwana muwala Whitney yali meant okubeera Miss Uganda. Naye mbu ebintu bino byalimu akasente. Era nga wawulidde mwana muwala oli bwagezaako kubanga abyogerako awo agamba nti ebintu bino birimu ebituli. Nti bw'oba tosasuddeyo akasente gwe banoonya engeri yonna nti ate balina engeri gye babanga bamanyi nti omuzadde walinamu akasente oyo bamuswitiza oyo ne bamusembeza okumpi oyo saawa yonna nti naye gwe bw'oba tolina nga toteekamu munnange tebalina engeri gye bakusambira eri ne baba nga tebakulabawo ng'omuntu. Si yeye yekka nalabyeko omulala naye ng'akomplaininga kintu kyekimu nti ebintu bino mulimu ebituli bingi. Era in fact bagezezaako kubanga badiscouraginga abaana b'obuwala abali eyo nti ng'obadde olina ekirooto ekyo omanyi ebirooto byo bibaawo ate bagamba okuloota kulungi. Naye nalabye nga discouragingako nti munnange obwanga olina ekirooto ekyo ekyokubanga opulaninga okubanga weesimbawo next year obwa Miss Uganda nti weesibe 2 ojje nga akasente mwekali nti neweekanaaba nga tekaliimu mutosuubira nti ojja kukozesa nti because you're bright, because you're confident, buli kimu okisobola nti n'ogenda n'engalo enkalu n'osuubira nti onaayitamu mbu corruption gyali mungi. Ye mu Uganda mukimanyi nti corruption is the order of the day. So abaana bawala bakukkuluma ng'omwaka oguwedde abaana bakukkuluma. In fact ono ye yatuuse n'okugamba nti wakiri Miss Uganda avuddeko yagendako ebweru n'abaako kyakola ki nti naye ono tebasuubira. Simanyi byonna mubiwulidde ffe we tuli kubanga tubibatussaako. Oli ku NCK TV abo banga tuna subscribinga ke kado obeerenga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga olese comment yo. Ebisigadde buterevu atujja kubanga tukomawo nabyo
temuvaawo. Tulina bingi nnyo nnyini ddala bijja kuba nga tukutuusaako mu maaso awo. Sigala naffe tovaawo.